Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya bagita Fadi TV jimba tumudeka abali kata ne Saudi Arabia ne mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Fadi TV jimba na mawuliri gabaga tambula okwetola eggwanga lya Uganda nkugamba nti comment section weri yawo obaka abontera mu comment section tuwasera ngo gifollowinga waliwo information etambula eraga nti Pastor Rose Bugingo yandiyagala okubanga asinkana ne Tidi Bugingo esawa yonna era mala ebifaananyi nga birinkinze ebya Pastor Bugingo kuba tunasinkanye Tidi Bugingo temwewuunya nnyo kubanga tuwaliwo enteekateeka eya Tidi Bugingo yandibanga ayagala Akiliza Devorce jjukira Kooti yabagamba nti basekewe sorting oluvannyuma bajja kuddayo mu Kooti jjukira omwaka oguwedde ogwa 2024 Pastor Bugingo yaddayo mu Kooti nemukuba nemugamba asooka ateseganye ne mukyala we jjukira nabagamba nti ebintu bya divorce oba annulment side zonna zirina okubanga zikkaanyiza side ey'omukyala n'ey'omukazi nga zikoze ki manya nga side ey'omukyala n'ey'omusajja nga zikkaanyiza ebiseera ebisinga ne wabanga omusajja tesiyaya nga musajja tayagala divorce divorce tesobola kukwatayo omu kumu kasita abeera ng'agaanye okugikkiriza Kooti teyinza kugiyisa teyinza kubusazaamu obufumbo mulina okubanga mukkaanyiza mwena nga musazeewo nti divorce ekolebwe tebula Kooti yabagamba nti basooke bakole ki basooke bateeseganye oluvannyuma bakole ki baddeyo mu Kooti Kooti yabagamba nti musooke mukkaanye kubanga Pastor Bugingo yali ayagala nti Kooti ekikole newankubadde teditakola ki newankubadde teditakkiriza kukola ki kubanga akola divorce wabula Kooti yagaana okubanga ebiwuliza ebya Pastor Bugingo bye yali ayagala bwetegeeza bulungi essaawa zino olunaku lwa mukaaga bano bandisisinkana Tedi Bugingo ndowooza yali Akiliza Devorce jjukira bw'aba Akiliza Devorce bagenze kubanga bagabana ebintu babagenda gabana social media bagenda gabana ebimu ku bizimbe manyi bagamba Pastor Bugingo alina ebizimbe bye bapangisa mu Kampala omwo babagenze kubanga babigabana emaali esinga emali yabwe n'aba babakoze babagenze gigabana babagenze kubisharinga kyose kwita 50-50 kubanga Kooti yali yabagambye nti musole ki mulina okubanga mugabana ebintu ebyo 50-50 buli omu n'abanga afunye kyenkanyi era nga Pastor Bugingo abalina okulanga asigala alabirira abaana ng'abaweera si Tedi Bugingo yabalina okubanga akola ki yabalina okubanga abaweera newankubadde babagabanya ebintu ne Pastor Bugingo obuvunaanyibwa obusigala bukola ki busigala bumutwaliramu abalina okusigala nga akugamba aweerera abaana kossa n'okubalabirira mu bintu ebyenjawulo newankubadde Tedi Bugingo naye abeera afunye ebintu newankubadde abakoze divorce nikitegeeza Pastor Bugingo obuvunaanyizibwa aba akyabulina ku baana era abalina okukola ki abalina okubanga abaweerera munnange ebyo byomuko ebitambula akadde kano ku mitimbagano just njagadde kubategeeza ntumula ebifaananyi nga bitrendinga temukyewuunya nnyo kubanga Tedi yandikiriza divorce nakyo nekiva mu ddiro nakyo nekigwa jjukira olunaku olwo n'abagambe Tedi Bugingo nti bateekateeka embaga omwaka guno gwa 2025 jjukira mwaka guno gwa 2025 Pastor Bugingo naye yagamba nti agenda kuba akoleramu embaga ne Makula n'okuzimba kyaki eya Pentagoni nejjukira ne Tedi Bugingo yakola ki ne Tedi yagamba nti agenda kubanga azimba church kati which is who ani agenda okubanga atuukiriza bino kubanga essaawa zino Pastor Bugingo ekibadde kimusibye divorce bombi ndowooza ekibadde kibasibye divorce kubanga Tedi netayinza kufuna musajja mulala kukola mbaga nga tamaze kukola divorce nani ne Pastor Rose Bugingo kibategeeza nti bonna balina okubanga bakola divorce okwasaganya emikolo egyo egy'embaga bonna balina okukola divorce bonna divorce baba gyetaaga busa Tedi Bugingo ndowooza oba oliawo yandibanga yafunyeyoko omwami omulala nga yayinza okubanga amusindikiza okubanga Akiliza Devorce kubanga neebuuza Tedi waaba agenda asinkana Pastor Bugingo nga kiraga nti ati Akiliza Devorce kiki buzibu ki kyo kyatusiza kubanga Tedi yali yagaana divorce from the start nga kigaana nga yagamba tajja kugikkiriza naye ate omwaka guno twakagutandika alaganga divorce ajagala era nga munnange aliwedde okubanga asinkana Pastor Rose Bugingo tujja kuba tubitegeera byonna wano ku Fadi TV gigwe just following
subscribing nyiga kade commenting awo comment section weri awo bakabontera mu comment section tosikalenga ogi following stay on YouTube platform for RTV GB TV kosa ne KRTV Uganda now ngugamba nti sigalanga ozi following zona YouTube channel ezo Teddy ayakabwasi baba anyiralinga kiyakulya anyiralinga kiyakulya baba nabagamba nti kyabachara basinga bambi ababera mufumu nenga boba feedingiza nga bupono na bononyi nga balabika bubi nga bubanywa bunywi omanyiri abachanga ofumbo bumunywa bunywi bambi nga yabugenda munenga tanyira muwadi nakamune ati nabuva munene ataliko kubanga anyirira oba kiva ku basajja ngeja bayisamu awuzi nange ng'oli omulaba nga sigamba nti baavu nga sinte baziina naye nga alabika bubi naate bwabuva munene n'aterandoza mwana bwe kyatuka ku Danira wa kamiliyoni Danira we yawo kane kamiliyoni kati Danira alabika bulungi ssaawa zino kiba kitegeeza nti obufumbo bwabaddemu bubadde bumusuza akunadde nga lumonde mu kikata kikimu ne Teddy Bugingo ayakayakana bwasi ayakayaka bwasi essaawa zino newe yabeera ne Pastor Bugingo mukazi watu bambi yenna nga tategerekeka kibategeeza nti obufumbo bwali bukola ki bwali bumuvuga left right center mbagamba nti temukyewuunya nga mubalabye nga bakoze esisinkano nga basisinkanye ba Pastor Bugingo Makula Teddy Bugingo nga basisinkaganye temukyewuunya kubanga enteseganya zigenda mu maaso Teddy yalikiriza divorce finally yalikiriza divorce bwetekeza agamu ku mawulire agatambula okwetoola ensonda ezesigika ezivaamu amawulire agaba galinginze mbagala nnyo muna era mbeebaza nembagamba nti mmwe balinyo okubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale gwe niya subscribinga n'onyiga ne kale wakola kyamaanyi era nkugamba nti ne comment section weri awo oba kabontera mu comment section ate osalenga ogifollowinga wana amawulire mba nago agaba gatambula era nja kubanga kutusangako each and every single day gwe just ekikakatako kiri kimu kyokka ku followinga bona followinga no subscribing ojja ku receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel mongere okubanga mugi followinga mongere okubanga mugi ekumirako temujja kubanga mujjusa bamuyita omusumba Rose Bugingo kosa ne Makula kosa ne Teddy Bugingo nsonga za divorce Kooti yabagamba omuna kiziganya mu divorce nga mudda Kooti yali yagoba Pastor Bugingo yali amagama todda bona tose kukanyina mu kyalo oyo mukazi wo bakiriza divorce nga naawe ojja bwagana okujigiriza tojja tokomawo kwa Kooti yamugamba ati komawo naye ng'okomewo ne mukazi nga tekamaze okukkaanya si kujja ate nga temukanyiza nga temwagala fe ababayamba Kooti yabagamba nedda mujje nga mukoze eki amaze okubanga mukkaanya ku nsonga eyo mbagala nnyo mwena bagitafaade TV yuki subscribinga anyige ku kade mbaye bulungi mbagala nnyo mwena